Katikkiro okwogera bino abadde asisinkanye ababaka b'ekibiina ekya National Unity Platform abadde bagenze ku Bulange okugula emijoozi egigenda okwambalwa ku lunaku lw'Essande mu kudduka emisinde gy'amazaalibwa gwa Kabaka. Omuntu yandiwandiika ekiyitiridde olwanga lw'obulu Bafaraawo mu Misiri bagenda ne babazika n'ebyobugagga ne bwe bakuziika n'ezaabwe eyeekanawa kasita obeera nga tokyassa kiwedde. N'olwekyo bombola abantu amanyi bamenya amagumba alaba omuntu bamenya okugulu akalulu obululu. Katikkiro agamba nti ababaka bateekeddwa okusennyesira ku kirwadde ekyamukenenya n'okutegeeza abantu be bakulembera ebivaako obulwadde buno okusaasaana nti kubanga omukulembeze yenna yandibadde akulembera. Gwe n'omuliyirako singa muto wange onaakola omusango ngumusalira embuzi tebamusalidde nze n'enjumwa batwalire embuzi naye nga ngumusalidde tiwabadde mukyama. N'olwekyo abaffe bakoze bulungi. Uganda eno kkula lya Afrika twagala mirembe. Kale okusamba tukobombe mu kalulu obulwa constituency. Ng'oyinza okulowooza nti enjuba tejja kuvaayo enkeera. Naye kulika era nkwagaliza obuweereza obulungi. Joel Ssenyonyi ono nga yakulembera oludda oluvuganye mu Paalamenti era nga yakulembeddemu ababaka bano aloopedde Katikkiro engeri gavumenti yedibuudamu ensimbi y'omuwi w'omusolo kyokka ne yeeyama okugenda mu maaso n'okulwana okulaba ensimbi y'omuwi w'omusolo eweebwa ekitiibwa. Number one, to purchase kits for the birthday run of His Majesty the Kabaka of Uganda. His birthday is coming up. There's normally a run and there's usually a theme around the run. And just like last year, this theme again is around health matters, especially encouraging we the men to participate in the fight against HIV and AIDS. It's incumbent upon us to play our part every step of the way. That's why we are here. But number two, to connect with the kingdom leadership, to support the cause. You know, because yes, the birthday does come with the run. It's good that we do some jogging, some exercise, participate in the thematic issues, but also to respond to the clarion call made by the king on different matters, whether it be health, whether it be different subject matters, and that's why we are here. Mwanga Kivumbi ono nga yamyuka pulezidenti w'ekibiina kya Nuupu era nga ye ssentebe wa kabondo k'ababaka abava mu Buganda yeeyamye ye ne babaka banne okwongera amaanyi mu kuwagira enteekateeka zonna ez'Obwakabaka. Awadde ne Uganda ekyetunzi ne Afrika yonna ekyetunzi. Ndowooza abantu abangi abaduka bwe terabasanga abagenda kukijja terabasanga amaka nga tuli ebina gy'olusanga nga bakuŋŋaanye nga beeta batambula nga beekana obulungi sintera kulabako wantu wonna n'olwekyo twozaayoza Obuganda okutuuka ku kkula ebyo era nsuubira nti otuwadde omulembe guno Omutebi gwe yakwasa abavubuka naffe tuli kitunga kyeko ku mwaka kwaffe naffe ekyo twatutandika ne kitwogera osiraba agalaiki mirembera biki ebitwetu abatwalowooza nti ideas ensikwetabira zibeeri bantu bakulu naye abantu bawo bakuube sebunaku okujawa ebidozi gyabo bakuluwo namutowo. Y'omubaka Abubeeka Kawalya asabye babaka banne n'abakulembeze ku mitendera gyonna okusitukiramu ku by'obulamu ebirabika nga byeyongedde okukka ennyo wansi mu bitundu ebya Kampala. Ababaka ba Paalamenti abawerekeddeko mukama waabwe Ssenyonyi nabo bagasse eddoboozi lyabwe ku bintu ebinyigiriza abantu ba wano mu Buganda naddala eby'obulamu. Niwe ziba zituuse wano si za kwonoona wabula zikola ebintu eby'ensonga
ebigenderera okukulaakulanya omuntu omunnayuganda naye ekitesente ezo zisasulwe mukama wange nze kuwa essuubi nti njagende wa mukama wange atutwala mbeere nga mubuuza ngeri kyentuufu gye tuba tuwumbawumba ensonga eyo. Twagala okukubiriza abasuubuzi bannaffe mu Uganda yonna, si Kampala yokka. Twagala okusooka okukubiriza abakulembeze bannaffe mubeere kyakulabirako. Twagala okuyita basuubuzi bannaffe mu kikuubo, basuubuzi bannaffe ku Nassa, basuubuzi bannaffe ku Mukwana Akeedi, basuubuzi bannaffe e Nabugabo. Jangu ne kyoyina azironga zosobola okugula omujoozi ne wagibeera mijoozi 5 gigulire banno bokola nabo mu dduuka tusobole okuwagira obwakabaka n'okulwanyisa siriimu. Kino kitukwatako nga bannayuganda. Ssaabasajja bw'abanga yaloota n'alabanga kino kigenda kuyambako okukendeeza siriimu munda mu ggwanga, oba oyambye oyo eyandifunye siriimu kubanga agenda kubanga afuna sensitization. Mu balala abaguze emijoozi olwaleero kubaddeko n'eyavuganya ku kifo ky'omubaka wa Kawempe North era ng'ono naye yeeyamye okugenda mu maaso n'okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka. Nanifatali Foundation evuddeyo n'amaanyi olw'okuwulira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka okudduka nga tulwanyisa obulwadde obwa mukenenya. Obulwadde bwa mukenenya bukyalimu bungi mu Uganda era mwawulira percentage engezi gye zitambula, balala oba yesinga n'ogendako Fort Portal, Gulu, bw'odda Kampala ate tokiyitirira. Obulwadde bukyaliyo, obulwadde bukyatwala abantu naye ate twade tusiriseemuko. Naye bw'olaba Ssaabasajja atunula ewala n'agamba leka ku birthday yange n'asiima ey'emyaka 7 n'asiima n'agamba tulwanyise tuteekeyo omulango gw'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Era Kibalizi John, Lwanga William, Beg Television.